Olwaleero giweze emyaka 32 nga Ssemunywa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenamutebe II ali ku Nnamulondo alamula Obuganda era yasiimye emikolo gy'okujaguza ekkula lino gibeere ku muzikiti e Kibuli. Ssaabasajja Kabaka ku lunaku luno olw'omuwendo asiimye n'ayogerako eri Obuganda era mu bubaka bwe yeebazizza Katonda asobozesezza Obuganda okutuuka ku lunaku luno. Mbalamusizza mwenna. Twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu, obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkira ag'emyaka 32. Ssemunywa asiimye abantu ba Buganda olw'okutambula n'Obwakabaka wakati mu bisoomoozo ebingi kyokka ne basigala nga bakuumye ekitiibwa kya Nnamulondo. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Nnamulondo. Omuterega yeebazizza abantu ba Buganda olw'okuvangayo ku nsonga ezinyigiriza Obwakabaka bwabwe n'abasaba obutassa mukono. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Omutanda alagidde abantu be okwewala abo bonna abalina enge ku Bwakabaka. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Maasomoja asiimye abantu ba Buganda abawagira enteekateeka z'Obwakabaka ku mitendera egy'enjawulo okulaba nga abantu be bafuna obuweereza obw'omuggundu. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Nga twolekera vaawo mpiteewo ebyobufuzi, Magulunnyondo alabudde abantu be okubeera abeegendereza. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda gwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Wabula Nnamunswa alabudde abantu be okwewala abo bonna ababawo obunyeebwa nti bagendereramu kubajja ku mulamwa. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume. Paul Siano Mukiibi. Tweyanziza Ayi Maasomogi olw'ebigambo ebyo era ndowooza buli omu wonna w'oli ebigambo ebyo walonzeemu ennyingo yo. Tugenda mu byabufuzi ennyingo eyo wagikoze otya? Wagifunyeemu. Tugenda buli wamu bene we yasobodde okuba nga akoona kansubire nti ensonga ezo zikoze ki? Bannange mwewala ababawo obunyeebwa. Nsonga eyo nkulu ki?